oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Akawuuwo. Ekikola Parliament luno lwa defense luyina ebizibu byayo n'engeri y'abalukulembera ndowooza engeri abamu gye bava mu poliisi oyinza obasonyiwa luno Werubaga South Katolu Bwama ndowooza baleeta Kiwulenge. Jaka Akawuuwo. Mwanga Kivumbi alina obulwadde ku mutwe obwa livism obw'amaalo obutamuggwamu engeri gy'akuira mu zisiraamu z'ekawempeeri ng'ayambala underwear double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gy'abeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu. Jaka Akawuuwo. Tujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako ky'oyogera eno sisieta si byakatemba. Jaka Akawuuwo. Ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube babukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye. Jaka Akawuuwo. Baleeta Kiwulenge ono Werubaga South. Jaka Akawuuwo. Parliament yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo n'okumuteeka ku level waajja naye ng'amaalo n'obugwagwa n'obutoletole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera. Jaka Akawuuwo. Gano si mawulire wabula kijjobi. ABS TV Jako Akawuuwo nate better late than never nate kubadde dakiika ziri 17 ezekegana essaawa esatu ketonye kegwa ketulina okuwuliriza nate Jako Akawuuwo kazanya akafaako akabaddeko aka Blood Sisters nate kajja kuba kaddamu okuba nga tetukakulaga butereevu ku mpewo za ABS TV nate Semaganda Farouk Sesaaze muzze okuba katongole sako ne Mwenyango Mase fetulu nga tukutembeetera ensonga nga tebezitambudde olunaku olwaleero akatumala okulaba emitemi mikulu egikoze agaleero tukomawo leero mu Jaka Akawuuwo. Kyadda ky'omubaka Zaake Francis akkiriziddwa okweyimirirwa ye ne babaka banne bavumiridde engeri gye yakwatibwamu. First of all, even the way they arrested me, it was uncalled for. You just have to summon a member of parliament. We even gave them reasons. My lawyers, accompanied me. I am looking forward with anxiety to see that huge stone that was picked by 36 men and others still at large. Leero mu Jaka Akawuuwo. Omukozi mu kampuni ya Meto omuliro gwamuhokera mu bikajjo bamuzudde omulambe gutandise n'okuvunda. Reporting omusango omuntu yabuze. Receiving omusango after receiving nitugenda mu field nitunyonya twavuddeyo sawe mwene ekitundu omuntu tumulaba nakumulaba gunabbuwa kubiri najja mu bikajjo okukola wabula essaawa zenga bwemanyi nti akomawo ku ssaawa 8 tugenda okulaba mbuuza munnange ku ssaawa 8 nga leero mu Jaka Akawuuwo. Bannayuganda bawanjagidde gavumenti y'e Rwanda wamu n'eyakuna okutula bagonjola ensonga zaabwe abasobozi basobola okufiirizibwa emmaali yaabwe ku nsalo. Tuli wano tulina tunekigenda mu maaso emoka nnyingi tokyadda mabega mu maaso togenda n'eziva Rwanda tebazikiriza kujja tunekigenda mu maaso kubamu tutisse bivunda. Started saying that they want to construct a bridge, but after then they started saying nobody should cross the border until now. Gano n'amalala getuleese mu Jaka Akawuuwo. ABS TV Jaka Akawuuwo kusatu nate tugenda kutandikira ko mu kooti Eggulu mbaka wa Mityana municipality mu kiiko gw'eggwanga olukulu Francis Zaake Butebe nate honako olwaleero ateereddwa ku akaluka kooti ono yakwatibwa n'avunaanibwa emisango egy'enjawulo egyezibwa wali mu disitulikiti ya Arua bali mu kwenja akawuluko kuba nate nga bayita Kasiyano Wadire mu ntebe y'okubanga nate akiikirira abantu be mu kiiko gw'eggwanga olukulu onono omulamuzi agobadde emitamba akinoganyiza nti agenda kumawonga ennaku zombi zigenda kubeera 14 agenda emaaso n'okukola n'emisango egy'enjawulo egy'okulya mu nsi ye olukwe anti ogusula gw'okuwempoza. Jako Akawuuwo. Kyadda ky'omubaka wa municipali y'e Mityana Francis Zaake Ayimbudwa okuva mu mbuzi ekoga gyamaze ennaku 11 ng'akaligiddwa ku misango egimuvunaanibwa egyamuggulwako omuli okutoloka mu kaduukulu okulya mu nsi y'olukwe wamu n'emirala. What is the major ground?
The major ground, my lord, is that the applicant has a fixed place of abode, that is in paragraph B, at Buye Chikumbi village, Busimbi sub-county, single county in Mityana district. Ono atuusiddwa mu kkooti Eggulu wamu n'abasibe abalala era nga mu ntambula ye abadde alaga obulumi bw'alina mu kugulu wadde ng'abadde agenda mu maaso n'okuwaga. Bw'abadde akkirizibwa okweyimirirwa zaakaateekeddwako obukakulizo obw'enjawulo ng'ateereddwa akakalu ka kkooti ka bukadde 5 ezitali za buliwo wamu n'abasatu abamuyimiridde nga buli omu bamusalidde obukadde 10 eza Uganda ezitali za buliwo. Consider the application and the submissions made by counsel for the applicant and the sureties presented. Since there is no objection from the state, you are granted bail on the following terms. You are to execute a non-cash bond in the sum of 5 million shillings. Each of the 3 sureties is to execute a non-cash bond in the sum of 10 million shillings. Ono alagiddwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ogenda mu maaso n'okuwera ennemba n'emisango gye. You are supposed to report to the Chief Magistrate's Court for the mention of your case. When is the next date for mention? My lord, is on 14th. 14th? Yes, ma'am. Beginning on the 14th of this month until committal of the case to the High Court or further decision of the DPP. Medali Lubega Segona ngono yakulembedde mu bannamateeka ba Francis Nzake agamba nti bo beetegefu okwanganga emisango gyonna nga wabula balinze okulaba ku jjinja eryo ery'ebyafaayo eryasitula abasajja 36 okuba emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga nga bebavunaanibwa. We are ready to face trial. By the way, we are ready. I am looking forward with anxiety to see that huge stone that was picked by 36 men and others still at large hit a presidential motorcade. Ate ye omubaka Kyagulanyi Ssentamu annyonnyodde ku kukwatibwa kwa Zaake kwagamba nti yawambibwa kyokka n'agamba nti kino si kipya kubanga bulijjo bize bikolebwa okuggyako nti kati gavumenti egezaako okwerimbika mu nkola ey'amateeka okuvuvuba abagivuganya. Zaake was like Honorable Segona said, kidnapped and incarcerated before he was brought here and irregularly charged. But I mean, we know that the regime has been doing that. It's only using the law now to justify its actions of impunity. Mu mbeera y'emu n'abooluganda lwa Zaake balaze essanyu olw'okuyimbulwa kwe newankubadde nga tali mu mbeera nnungi nga mukyala we bw'agamba. Only that you're fine, he's still limping the leg. The fact that he has not really been going through physiotherapy, but yeah, we hope he's going to go back to that physiotherapy and he will really be fine. Francis Zaake abadde ayogeza amaanyi avumiridde engeri gye yakwatibwamu wadde nga bannamateeka be baali batambuza bulungi ensonga zonna era nga yali mwetegefu okudda mu kkooti mu budde bwennyini bwe yalagirwa. First of all, even the way they arrested me, it was uncalled for. You just have to summon a member of parliament. We even gave them reasons. My lawyers, accompanied me as I was getting to CID. The time whereby I didn't go, my lawyers stood for me. They went there. So there is nothing like I cannot get back to court. Come on. Whatever they have put on me, it's just those are bogus cases. There's no way I can fail to come. And I'll be there. And I'll look at them as they will be dismissing their case because they are bogus. They cannot, they cannot take them anywhere. Ono ne babaka banne bavunaanibwa nabo wamu n'abavuddeyo kumubeererawo bafulumye kkooti eno nga bagenda mu maaso n'okuwaga. ABS TV Jakao AKAWUUWO tuliyambala engule bati abaka nga bagenda maaso n'okuyimba akayimba kaabwe akayizibwa akaddemu okuba nga kavunulwa Robert Kyagulanyi Ssentamu
kale tugendagenda nate wakati w'eggwanga lyattu Uganda wamu n'eggwanga lyattu erya Rwanda newankubadde obukadde obwagalana bwe bulima akambugu naye eggwanga lyattu Uganda sako n'eggwanga lyattu erya Rwanda bizze mu kigoye weezinge kati no bannaffe abali ku ludda olwabula gavumenti aba FDC basabye eggwanga lyattu Uganda sako n'eggwanga lyattu erya Rwanda batuule babeere nga bakkaanya ku nsonga ez'enjawulo oboolyawo zinamala obumulumulu obukyagenda mu maaso n'okubanga oboolyawo abuleeseewo obuzibu obukyagenda mu maaso n'okubanga tabasoboze bafiirwa emmali yaabwe mu ngeri yemu bavumiridde ekikolwa ekyatuuse eyali ssenkagalo ekibiina kya FDC Dr. Kano Kizza Besigye naddala ku nsasagge eyali wali ebulange Mengo yali natava okubaganya ebirowoozo ku mukuto gwa Kyabasa akatobe nate ebiva bannaffe aba FDC jako akawuuwo bannakibiina kya FDC nga bakulembeddwamu amyuka omwogezi w'ekibiina kino John Kikonyogo bavumiridde ebikolwa eby'abavubuka abavuddeyo ne balumba Dr. Kano Kizza Besigye bwe yabadde ku Bulange Mengo ne bagenda mu maaso n'okumukolako effujjo. Kikonyogo ategeezezza nga bwe bakyakola okunoonyereza ku bavubuka bano abalumbye Dr. Besigye era nabakivumirira nnyo. Tugenda kukinoonyerezaako tutegeere ensonga lwaki bakikola baali bakikolera ani naye bali basuubira kufunamu ki abantu abali mu vidiyo n'abalabika fensi zaabwe tuzimanyi bulungi kubanga tubadde mu Kampala ebbanga ddene naye tujja kukinoonyereza tulabe ekyokukola. Wabula ate kukyasa abawandiisi w'NRM Justin Kasole Lumumba okuvaayo n'awandiika ng'agamba nti poliisi erina okuvaayo n'ekwata abavubuka bano olw'enneeyisa yaabwe. Kikonyogo amusekeredde n'agamba nti ono yeekabya buziga bwa ggoonya kubanga poliisi n'ekibiina ekiri mu buyinza baludde nga batulugunya Besigye naye nga tebavaayo kukiwandiikako. Kulumba Dr. Besigye naye ndowooza mukimanyi bulungi nnyo n'obuyinza obwogwe bulungi bwekola Besigye bakageza kumulumba bana abavubuka abato n'emirimu egisinga obungi Dr. Besigye abadde abonaabonera mu mikono gyabo omukyala Lumumba baali okumpi naye tavaana mulundi nakumu najja n'atusaasira nze nsuubira gaita okubanga ate mazinga gangoonya obanga asekera muli munda mu kikonda. Obutakkaanya obuli wakati wa Uganda ne Rwanda nga kyaviirako ne Rwanda okuggala ensalo zaayo kati ennaku ttaano emabega, FDC basabye gavumenti ya kuno wamu n'eya Rwanda okuvaayo batuule balabe engeri gye bagonjoola ensonga zaabwe kubanga bannayuganda bafiirwa emaali yaabwe. Minisita wa Foreign Affairs ne mukulu Ofono Opondo bw'ogatta statement zaabwe zonna teziwa bannayuganda kifaananyi ekituufu ddala kiriwo batugaa tewali mutawaana naye nsaba basigadde kati tusaba gavumenti eveeyo ebulye bannayuganda ekituufu abantu bangi abafiiddwa bizinensi zaabwe ali batwala ebyamaguzi n'abantu ab'okunsaba balina engeri gye balumizibwamu olw'embeera eyo. Nga Uganda yeetegekera okukuza olunaku lw'abakyala ng'ennaku z'omwezi 8 omukyala Kevin Attaka okuva mu FDC ategeeza nga bagenda okumala olunaku luno nga balambula amalwaliro amasomero wamu n'okuwa abaana abawala ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ez'ekikyala. Tukyalira amasomero tukyalire amalwaliro abakyala be bazaala kubanga be nakazadde b'eggwanga tulabe ebintu bye tusobola okubawa ebyokukozesa era tugende tukyalire n'abakyala abalala abatali mu malwaliro naye ab'embuto tulabe nti tubawaayo ebintu nga mama kits mu masomero abawala tebalina bye bakozesa bagenze mu nsonga oluusi bava mu masomero lwakuba talina kyakukozesa. Ono agenze mu maaso n'ategeeza nti bakozesa omukisa guno okusomesa abakyala ab'enjawulo engeri y'okwekulaakulanyamu okusobola okweggya mu bwavu. Abakyala mu nkola 2019 era tugenda kugiteekako sira nnyo abakyala babeere nga beesobola mu byefuna na buli kimu tugenda kukola cooperatives na buli kimu abakyala babeere nga bavaayo mu luzungu kye bagamba to have better standards of living. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kuleka yate Kanyike Kevin Sava n'emboozi eyo nga tebetambudde ku ludda lwa FDC eyo nga tufudde nate tugendagenda mu kibiina ekitaba abasomesa munda mu ggwanga lyattu Uganda ekya Uganda National Teachers Union wonato bavuddeyo ne bakinoganya nti gavumenti yakuno ekulembera omukulembeze munda mu ggwanga lyattu Uganda bagiwadde ennaku 9 kyokka okulaba nate nga basasula emisaala gyabwe gisigaddeyo. Bano bakinoganyiza nti olusoma olujja singa
tebabawa nsimbi zaabwe bagenda nate okuteeka wansi ebikola anti ow'ebbanga otamwemukira teweebikka. Jako akawuuwo. Uganda National Teachers Union kibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga olunaku olwaleero kiyisiza ebiragiro ebikakali eri gavumenti naddala ku nsonga z'okubongeza omusaala ku buli mutendera nga bino byogeredde ku kitebe kyabwe ekisangibwa Wandegeya mu Kampala. Bano okwogera bino babadde ku mukolo gw'okukwasa abasomesa yunifoomu ez'enjawulo abali mu kibiina kino era nga zino zakwambalwa buli lwakusatu olwa wiiki okwetooloola eggwanga lyonna okusobola okubaawula kwabo abajeema okubeegattako. Baguma Filbert ono ye ssaabawandiisi w'ekibiina kino agamba nti gavumenti ya kuno bagiwadde ennaku 9 zokka era nga wezinagwerako mu Gwokutaano nga 19 ng'ekyalemeredde okubaddamu wamu n'okutuukiriza ebyo bye bagisaba mu kiwandiiko kye baabawa bakuteeka wansi ebikola. Wandiikidde gavumenti nga tugiwa ennaku 9 zigwayo mu May ennaku 19 kati mu May ennaku 2 tujja kutandika industrial action. Olusoma olwokubiri lusuubira okuggulwawo mu nnaku z'omwezi 27 mu mwezi ogwokutaano naye abasomesa bano bagamba tebajja kubaayo ku masomero singa gavumenti eremererwa okubongera ku musaala era wano nno we basinzidde ne bakubiriza abazadde okwewala okuweerezayo abaana baabwe ku masomero mu biseera bino kubanga bo tebagenda kubeerayo genda mu maaso na kubasomesa. Okubiri egenda kuggulawo ennaku 27 May. Abasomesa tebajja kubeerayo ku masomero n'olwekyo abazadde tujja kubasaba babeere n'abaana ewaka kubanga abasomesa tebajja kugendayo ku masomero. Filbert bw'avuddeawo atunnyonnyodde emiwendo gy'emisaala gye bawandikira gavumenti gye baagala ebongeze ku buli mutendera okuviira ddala ku musomesa asookerwako okutuuka ku yali ku ddala erya waggulu. Kanya omusomesa ng'ali mu U7 twakanyiza ku mitwalo 6 abali mu U6 emitwalo 67 abali mu U5 miliyoni 1 emitwalo 10. Ono agamba nti okusalawo kuno tebavudde buvi mu bbanga ne bakukola wabula omwaka oguwedde baatula ne minisita David Kalubanga okuva mu minisitule y'ensonga z'abakozi ku nsonga zino ne bamaliriza nga zirina okukolebwako ku kuyimirizaako eddiimo kaabwe ke baalimu kyokka kye bakuba enkyuka okulaba nga ne mu kaseera kano tebafiiriddwako. Kanyiza ne tuteeka emikono ku kiwandiiko zaalina ku 22 mu June twali tugenda kuba tulinawo industrial action lunaku 23. Bano okusobola okwawukanako ku basomesa abatono abaagana okwegatta ku kibiina kino ekibagatta mu ggwanga basazeewo n'okutandika n'omwaka guno buli lwakusatu nga bakwambala nga yunifoomu y'emu okwetooloola eggwanga lyonna mu masomero ag'enjawulo gye basomesa. Omwaka guno nga tegunatuuka mu mwezi gwa 9 tugenda okuwa abamemba baffe bonna mu ggwanga bonna bajja kuba balina corporate wear. Yunifoomu zino zatungiddwa era nga zigabiddwa okusinziira ku kikula eky'omuntu okugeza abasomesa abakyala baweereddwa bulawuzi ate nga abaami bafunye amasaati okusobola okwawukana kwabo abatalinabo. Agenda okufuna corporate wear, abakyala bagenda okutwala bulawuzi, abasajja baweebwe amasaati. Kati twakanyiza netugamba tugenda kubeera ne corporate Wednesday. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Weewaawo kulika yate Stephen Tumusime n'emboozi ey'oku nsonga y'abanafu abasomesa abawonetu abagenda mu maaso n'okwanjulira eggwanga yunifoomu yaabwe oba ekyambalo kyabwe ekyekikongo ekipya kibanjudde. Nate tugenda kuwumulamu, tugenda kumawo n'emboozi endala nnyingi zigenda kubeera za nnaku mu kigudde waani naddala accident omu ne bannaffe abafiiridde mbikajjo saidi z'ekayonga. So tovaawo tukomawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero.
Amansonyinsonyi gassa olugave. Jangu ombuulize wano nga nawe bujo byenjagala okugamba nina kuyita nga towulira. Kale bate Katonda bwakone oli otya? Jebaleko nawe jewale kale mugamba mutyeno tuli wano. Nani ate oliwo nani? Kale zera n'omutima gwange. Mbwera n'omutima gwo badde oŋŋamba kiye? Kale kuyita nga towulira. Obadde oŋŋamba ki? Luli oba kati? Ne luli byonna bye wali oŋŋamba nakati byonna bigatte wamu oŋŋambe. Luli kale nali nkugamba Muzeeyi Kasolo. Kasolo? Ono waggulu yasenguka. Kati waba yasenguka nze ne binkwatirako. Kale Muzeeyi Kasolo yagenda n'emitwalo gyange ena mu 7. Tewalina nnamba y'omukubireko? Kale ngiina naye kati ate omuntu yakasenguka. Ekira kyewali oŋŋamba? Waliwo n'ekirala. Muwulira nna nti yagenda. Ekirala nali nkugamba bano abazimbi abaali banzimbirako akabalaza kange. Semiti wange akwata baagaana okujja okukola ki? Okumaliriza akabalaza kange wali mu Semiti akwata. Era n'ekibala. Kibalama. Nze kaŋŋende kubanga ne byoŋŋamba. Amansonyinsonyi gassa olugave. Amakulu gali nti omuntu asobola okulemwa okufuna ekintu ky'ayagala olw'ensonyi kuba abatasobola kweyogerako. N'awunzika ng'abalina obwangu ate nga tebalina na nsonyi bakimututteko. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.